Ennyonyi ya PDF ekika ky'helikopita egudde Somalia n'ekwata omuliro ku kisaawe ky'ennyonyi ekikulu e Mogadishu. Mu nnyonyi eno mufiiriddemu abantu 5 kyokka omuvuzi w'ennyonyi omuyambi we n'eyinginiya bo basimatuse n'ebisago eby'amaanyi. Omwogezi wa UPDF Major General Felix Kulaije yakasizza akabenje kano omufiiridde abantu 5 ategeeza ng'ennyonyi eno ekika kya Namunkanga bw'ebadde ekola ogw'okuwerekera olusologendo lw'emmotoka ezigaba emmere mu field egudde kabenje ng'ekomawo ku kisaawe ky'e Mogadishu. Ennyonyi badde ewerekera nga konvoyi ezitwala emmere mu field gudde mu kabenje ng'ekomawo ku kisaawe ky'ennyonyi e Mogadishu n'ekwata omuliro. Agamba nti nnyonyi eno ebaddemu abantu 8 nga 3 bafunye ebisago eby'amaanyi ng'abalala 5 bafudde. Baddemu abantu 8, 3 basimatuse n'ebisago, 5 bafiiridde mu muliro ogugikutte. Asaasidde eggwanga n'ab'enganda z'abagenzi n'ategeeza nga abajaasi bano bafiiridde ku mulimu era nga bazira baggwanga ng'enteekateeka ez'okuzza emibiri gyabwe zaakulangirirwa mu maaso. Kitalo bannaffe abo abafiiridde mu buzira Mukama abalamuze ekisa. Damba Tadeo yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.